Kama TV Kojja Mate tugenda kutunuulira okuggulawo kw'eggwanga President Museveni kwe yakoze nga yaguddewo eggwanga. Yatunuulidde ebintu bingi era waliwo ebintu bye tugenda okubeera nga tunokolayo tulabe omuggalo guno gutukosezza tutya era gubadde gutya. Katusooke tutunuulire enzigulawo y'eggwanga President bwe yagitemyetemye. President yagambye nti transport yenna amugguddewo. Jjukira luli abantu babadde batuula mu Kamunye 50%, naye yagambye okutandika n'omwaka guno omwezi guno abantu bagenda kubeera nga batuula 14 bwe tutte example ya Kamunye. Okutambula kwonna abantu abadde batuula mu mmotoka abantu 3 mugenda kubeera nga mutuula nga bwe mwagala mu mmotoka zammwe. Awo bwe tukuba mu ttooki bakadaama nti oluusi obadde mujja n'ennuuwa mugenzi okunona Kadaama ku airport ne mugamba katugende abantu 2 kuba bakkirizaamu 3 oba tugende abantu 3 kale twongeremu just owookuna nga bajja bakwata mbeera muyita. Naye kaakati Kadaama oli wa ddembe okutumya ekyalo kyonna ne kikunona ku kisaawe Entebbe kisobola okukunona nga tewali muntu yenna agenda kubeera ng'abakuba ku mukono kuba Pulezidenti yagguddewo transport sector yonna. Wabula agamba nti mu public transport ono abantu bonna okulinnya tugambe bbaasi oba Kamunye mwenna mulina okubeera nga baabagema. Waliwo ne bwe yagambye nti okugema full vaccination kitegeeza nti doozi 2 zirina okubeera nga ziweddeyo. Tugamba ani agenda okubeerawo ng'akontrolinga, ani agenda okubeerawo ng'alaba era kaadi eno ogenda kugiraba otya. Tusobola okutwala example ya Kamunye. Ddala omugoba wa Kamunye ono driver ne kondakita bakuyimiriza omutwala olowooza banaayimirira ne bagamba asooka ondaga ekaadi yo gye baakugema. Ebintu bino bibeerawo sikiwa nti bijja kubeera nga bifolowingibwa, naye ate wa traffic bw'ayimirira n'abagamba mwenna mulage ekaadi zammwe nga babagemye. Awo wennyini omuzannyo we gujja okutandika okunyumira. Gujja kunyuma ng'abamu bavuddemu, abamu babaggyeko ssente n'abamu okubasiba. So ye yagambye public sector yonna agigguddewo naye ng'agigguddewo nti mulina okubeera nga mwenna bagitambuliramu mwegemezza. Bwe tugenda ku point endala, yagambye nti cinema halls n'ebyemizannyo byonna bigenda kubeera nga biggulwawo. Abantu muli baddembe okgenda mu kisaawe ky'omupiira, mumanyi ennaku zino obadde tetusobola kgenda n'ogenda mu mipiira, mujja kuba musobola okugenda ne muwagira emipiira gyammwe ne mutuula mu pavilion mu kirasha ne mutandika okuwagira emipiira. Olwo nga kwotadde ne cinema halls, ebibanda omwetwalira n'ebibanda bya firimu, mujjukire ennaku zino babadde tebakyakola. Ebibanda bya firimu byonna bigenda kubeera nga bigguddwawo. Awo wenzijukira Kadaama yagamba nti yakolayo ekibanda kya firimu naye ennaku zino abadde takyafunayo wadde n'akasente. Kati Kadaama manya ekibanda kye ekyekamuli kigenda kubeera nga kiddamu okukola nga tewali gamba nti mukolera mu nkugutu, wabula Pulezidenti nabyo yabigguddewo. Wabula yagambye nti ku kintu ky'ebyo ebya sports nti bagenda kuba nga batuwa ne guidelines empya okuva mu Ministry of Education, kuba Ministry of Education bagikombininga Ministry of Education and Sports. Bajja kubeera nga batuwa guidelines mwe tujja okutwala n'ebintu nga waliwo wano ekyokuna kyeyayogeddeko awo ekya artists n'amabaala n'okuggulawo bino bye tugamba ebivvulu. Yagambye nabyo bigenda kubeera nga biggulawo. Naye ensonga eyo ngenda kubeera nga gyensembyayo kansooke njogere ku nsonga eyokusatu ey'okwogera ku
okuggulawo amasomero aga primary ne secondary. Jjukira nti babadde bagulawo amasomero aga Ssettendekero University egabadde gaggulwawo naye nga pulezidenti yagambye okutandika nga 10 omwezi guno gwennyini gwe tulimu amasomero aga primary aga secondary gagenda kuba nga gaggulwawo. Awo Kadaama Ssekadaama manyi tutunuulira ekintu kyali ntunuulira ngaffe bakadaama Ssekadaama kiki kye tulina okutunuulira. Manya okutandika n'olwaleero gezaako okulaba ng'otegeka ssente za school fees n'amasomero abaana gye bagenda okubeera nga basomera. Ekintu kino kibeere nga tekibeera ng'ekyabaguddeko obubi, era manya ali gw'ogenda okusukumira ssente omutuufu, baleme kubeera nga wasukuma ssente za school fees ate oli naddako n'azirya. Mulabe nga abaana bammwe bagenda mu masomero basoma ne school fees nga mumusukuma. Awo yayongeddeko n'agamba nti nno abantu no yagambye kafyu gye tubadde nayo egenda kuviirawo ddala nga wabula aba boodabooda bo bagenda kusigala nga bakoma okutambuza abantu ku ssaawa 11. Ebintu bino baabyogera dda naye mu butuufu bw'okomawo wano e Uganda oba omuntu yenna ali Uganda olaba boodabooda n'essaawa 6 ogw'ekiro zikola. So kano kabeerawo nga kakodyo kakubeera nga n'abasirikale nabo bafunaafunayo kasente. Baba boodabooda bano engeri gye bamanyi nti babeerawo n'akagwirawo bano abasirikale naba balekeddemu akaagaanya ak'okubeera nga bakwata ababooda nabo ne bafunayo kasente. Kuba mu butuufu kino ekyogamba nti zikoma ssaawa 11 sirabangayo boodabooda zikoma ssaawa 11 ne ssaawa 6 ogw'ekiro. Kasita obeera ng'olina ssente zo ojja kubeera ng'ofuna akasente. Awo bakadaama ne bassekadaama abalina boodabooda mulina okukimanya nti ababoodabooda be mukozesa bakyabalimba nnyo nti kafyu ekoma ssaawa 11 naye eno e Uganda abaana bakolera ddala. Bajjukira nti abantu bankuba kyeyo mwenna Kadaama Ssekadaama n'abali e Europe US bangi era abaali baguzeeyo ku boodabooda okubeera nga bongeza ku inkaamu zaabwe oba n'okugulira abeewaabwe boodabooda. Nagamba muzeeyi kamugulireyo ka boodabooda kanaamuleetera ku mata. Pulezidenti yagambye mugira mulindako katono. So bwe babeera bamukutte ne bagamba nti boodabooda baagikutte eri ku poliisi y'e Bundi, togamba nga pulezidenti yaggulawo. Pulezidenti anaba kuggulawo ku boodabooda yagambye bagira bakyasirika. Bintu bingi nnyo byayogeddeko naye kye tugenda okusembyayo nakyo kyekubanga yagambye nti nno amabaala, ebisanyukiro, lonki zonna, entegeka bivvulu byonna bigenda kubeera nga biggulwawo nabyo. Naye yagambye nti ebintu bino ayagala biggulewo nga ennaku nga wayiseewo ennaku nga amasomero gagguddwawo. Njagala tuddemu ekintu ekyo mukiwulire bulungi. Agamba nti bagenda kuggulawo ebifo ebisanyukirwamu, lonki zonna ze babadde bakola, disiko zonna. Abantu mugenda kuddamu okubeera nga mugenda mu mabaala, mugenda kuddamu mugende mu kyakale, naye ekyo kigenda kubeerawo wiikisi 2 ng'amasomero gagguddwawo. Wiikisi 2 ng'amasomero gagguddwawo. Awo twogera ku 24 omwezi guno, nga 24 January pulezidenti wagambye nti amabaala, ebifo ebisanyukirwamu biggulwewo. Kale n'akakodyo kano nze nakalayo nti pulezidenti tayagala ssente za school fees ate muzinywe, kuba singa yagguddewo amabaala naggulawo amabaala kati nga tanaggulawo masomero, abazadde baalyekwasiza nti ssente za school fees twazinywa. Kuba omuntu omunywi asooka kunywa n'alowooza ku school fees. So ndowooza ako kaabadde kakodyo aka pulezidenti okugamba musooke muteeke school fees then after munywe ezisigaddewo. Kadaama TV kojja mate tujja kubeera nga tubaweereza nga updates oba ebintu ebiguddewo
mu Uganda nga bwe twogera ne ku bakadaama n'ebintu ebirala mubeere bulungi